yakutudde akayimba ke kankomeza lukyonako y'olwaleero tukyagera maaso ennaku z'omwezi 26 olunaku lwakubiri be bano ba surprise artist benze nabo oba mbayite ba artist oba badayikaadi oba be baani simanyi nange okuggyako nga babeeyanjulidde lwe mujja okumanya ekiti kye bagwamu mbagala nnyo bamikwano ogenda kuba essimu obuuza buli omu gw'oyagala ku bombi omubuuza ekibuuzo ky'oyagala naye nga kikwatagana ku David Lutalo gw'omulamwa ogw'olwali gwe tuliko mukuliko eyo bannayeggulu gye mwabadde mukutambuza tiketi twebaza abantu bewa Kisekka batulaze okwagala batulaze obukwano okay yanjule omukyala yasooka abalabi badde lota balamusizzaako nze maama ffe nateete tiimu Banyarwanda nga nkuba masimu ku TV ne ku radio abalabi ba Delta TV mwebale nnyo mwebale ddala gibeerako nga mugiraba amaanyi aziwa Rashid manager David Lutalo mukyalina kye mumbooza manager w'omukulu David Lutalo mumukoza ki ndowooza mumulabye yono nassa bulijjo abamwebuuza ate maama Afisa nateete omukubi w'abasimu ssaawa 4 sikerabira ssaawa 4 awakanamu azalawa buuzanza ziggwayo n'okusukkamu okyaddamu ezzalawo manager ziba ziggwayo kandi ssaawa 4 olwaleero tuzze kwogera kugenda maaso ekirwo ekya konsati y'omuyimbi w'eggwanga nnamba emu we Uganda omwana w'erweyo David Lutalo Nalongo Maama Afisa asooka otubuulire ne manager mutunnyonnyole ku nteekateeka ziyimiridde zitya oba nga tetunnagenda eyo Maama Afisa wajja okumanya David Lutalo yali 28 nga ndi nakawere nzadde muwala wange Afisa ndi awo siina byakola nga mpulira abakubi b'amasimu bafubutuka mu rediyo seera ebyo TV twalineemu nengamba ngenda kigezesa nengezesa ngekikwata kati era 28 ng'ayolekera okuggwako newajja okuyingira David Lutalo nali ku WBS kubanga yavaako ne bwenjogera bambi najja nga mulenzi muto ayimba bulungi alina empisa kati mukumaliriza yafukamira n'asaba n'agamba naye bannayuganda mwenna nsaba kumpagira gwe ng'oli eyo olina ky'oyinza okunteekako nekintwala mu maaso ettafali lyonna lyonna nteekako nja kulisiiga kati okusinziira byali anyumiza byayiseemu okutuuka awo nawulira nga kinkutteko nze ng'omuzadde neŋŋamba nze sirina ssente naye buli we naakubanga essimu yakusabanga luyimba lwa Lutalo era natandikira kapaapaala naye nga tammanyi watwalira nno ddala ebbanga nga takulabanga kawulira buulizima awulira mukazi n'omugaba mugamba naye lwali lumu n'agamba lwaki simenya ku muntu anjagala nannoonya nga wayise ndozanga myaka 2 nandaba ate bwe namulaba nasanyuka nnyo kuba yali nga ndaba ate wano wanjawulo nnyo muvubuka mwetowaze alina empisa nanneebaza ne tukwatagana ate neebazadde be nabo ne bajja nga bannoonya tukwatagana mpaka waabwe egamba nembanga wa famire nemwagala nnyo 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 era kye namukoppako nagamba nja kukuza mutabani wange ng'alinga Lutalo empisa ze Lutalo omulaba wakyafukamira ku maanyi g'alina erinnya ne ssente afukamirira bazadde be era nange nnwanya okukuza omutabani kyekintu kye namukoppako Lutalo. Okay, dear manager Nassa, nzewo ojja otya okumanya Lutalo David Lutalo Lutalo ansanga wa Bakuli omanyi bwe yava yajja wa Bakuli Mozart Studios kati nze ndi mwana nzaalwa wa Bakuli naye neeyisaaye n'ebintu byeyayitamu n'engeri gy'ayagala okukola byatwesangisa mu kkubo lyerimu oba kye bayita entuuko oba destiny kati twasangibwa nga buli omu alina kyagoba nze mbadde era mwaka gwe gumu ogwo Maama Afisa gwayogerako 28 kwatagana ne David Lutalo physically bali wa Bakuli awo tusiiba ffenna tunyumya ffenna tukwatagana kati ate nga nange njala nnyo ebyemiziki so giyimba naye mbadde DJ emyaka 13 netuba nga tukolagana nnyo simu zo zijja kuvuga ojja kuzimira soko mpe kayimba nsooke nzikakanye ku mbeera yonna eriwo wano mpayo akayimba konna koyinaawo nzikakanye ku mbeera eriwo tosenguka tukyagenda mu maaso
Mperawo okutte wagumu maama nyweza mpulira matira mazima sita okutte wagumu mama Afisa okanyuga mama Afisa okoze ekyo njogeddewo ebyeddala siyimbye ayimbye ate gwe kayimba ki zonna nze kati nze ne bonneesonyiwa nze zonna kanzijukiza taata afuswawo nga nze muwala ebiseera ebyo ayogerwako okitegeera kati awo ng'alumba naye mu kulumba yajja nnyimbira kano kale ekigambo bugambo nti nkwagala okitegeera nga muddamu kimu nti okutte wagumu yes kati obwo obuyimba obubiri bunzijukiza kinene nnyo nnyo bannaye musooka mumbulire ku nteekateeka bwe ziyimiridde tutandike ntuza ne manager tubulire enteekateeka goyina eyo tubulire enteekateeka ziyimiridde zitya ekisookera ddala twetegese bulungi nnyo enteekateeka zitambula bulungi buli kimu ekigenda okukolebwa kiri mu kukolebwa bulungi tulina jeje sounds nga yatuwadde sound mataala ne stage buli kimu kati olunaku olw'enkya tulina kubeera ne press conference ya security kukakasa kigenda kubeera kitya David Lutalo ng'omuyimbi nze gwempagira era nga nze manager we yeetegese bulungi nnyo ne bw'otugamba leero nti zivuge ne bw'ogamba kati atandikirawo ate tugenda kukola ki tiketi twaziteekayo dda mu bantu twateeka tickets twaziteeka ku passport emakindye paka last emakindye Jude Color Solutions mu kibuga wakati Hardware World Ntinda Sibyangu Nateete ne kubukedde wali mu bagita industry area yes kati mu budde bonna buli omu tebo meka buli kimu meka tebo ya milioni 3 egendako abantu 10 gold ya mitwalo 5 oba gye tutera oyita VIP bulijjo ya mitwalo 5 anti ekigambo ordinary waffe tekiriiyo simanyi muntu ali ordinary waffe tekikola kati gye bayita general happiness ya mitwalo 2 oba silver tusuubire ekikolo ndongo okuva gye yatandikira wansi ndongo lwasitula maama Afisa n'aleka Afisa n'amugya ku bbere n'amuteeka wali n'akoba temuli mu kirala kyonna ewaffe ndongo maama Afisa lwakobyoto waliwo ampeereza message wano manager ekibuuzo kiriwuwo kwerishe yaggwa waliwo tiketi ezitwala abantu ku tebo kiri kitya weeziri gye tuyita tebo ffe waffe tukiyita platinum ticket eyo egula emitwalo 3 kati n'omuntu aguze tebo muwa platinum tickets 10 jukira omuntu agula tebo ne batajja ku budde bwe bumu kati omuwa convenience tebo ye eyo tebo emu like we can send tebo 1 ticket gwe ne bwojja ekifo kyo kijja kuba gyekiri byotegekeddwako ekyokunywa ekirungi gyekiri anti emmere eri emu David Lutalo nekyo ekyokunywa emmere gye mugenda okulya nawe mwagala Asmati omwana yakubye akalango n'agamba nti mu kiwato omuba temuli mazina jangu ozinisa amatama Lutalo yennyini yakekubidde kati gwe jangu ng'osuubira kuyimbira ye muyimbi atagamba puulo ye muyimbi atafulatinganga konze bukyamulaba myaka 15 awadde bannayuganda ekisinga kyemmanyi baagala ekisinga ate bannayuganda kambeebazeemu ak'ensusu bambi bawagidde abayimbi bawano bava ku bakongo obwongo bwonna bwabaza ku bannayuganda kati ekyo mbeebazaamu ak'ensusu pozi n'abakyala mbeebaza ak'ensusu beebale kwagala Lutalo nsaba emiryango ssaawa 4 gigenda kuba giguddwawo okukeera kirungi nnyo kuba otula wali ku mwanjo banaye bwe banaakeera ne ziwera ssaawa 10 Lutalo n'agenda okulaba ne tumuweereza bu message nti banange wajjudde ajja kujja atandika obbakonkona endongo okay omusajja yabagambye eyakubya akalango nti mujje mulabe nti kwolwo cricket ovo nfunda
mukiwulidde nkiddamu kololwe mugendo kakasa nti yateekawo cricket oval kifo kifunda ku Lutalo sigala okusikana nako olwaliro mpozi obagamba nti gweyagala okulya ku ssente z'omumanaja ne maama Afisa tumulye ku ssente zammwe ekifo kirungi kigazi osobola n'okuteekawo omukolo mukamedde mbeerawo nnyo obeerawo nnyo okay mugende eyo tube nga tunyumirwa my papa Dungu Rogers nkwagala nnyo Harriet nkutumiddeko bonna bandabira eddungu kyekifo kyokka kyoya maama Afisa tubadde twagala enamba y'essimu eno manager gigabe omuntu yenna ku bintu bino sheno nga bwetambula omuntu yenna oba oyagala tiketi ekutukeko wooli oba osanze layini mpanvu nnyo ng'ate oyagala oyambibwe enamba eri 0701 70 35 90 nze kennyini nze ngikwata eri 0701 70 35 90 era kyoba olaba yerina omutu kyankalanya yevuga buli kaseera akayimba Nalongo akagenda okuba mugole w'olunaku kati weetube nga tubasibula bannange musiba bulungi tusinkane olunaku olw'enkya nsigale ni Asmat Nemero wamu ne maama Afisa omuvandimwe ne manager Nasa manager omuyimbi mbeera bulungi